Oluganda mbalamusizzaako nnyo. Amannya nze Mubiru Smart. Nga wano wendi ntudde mu Smart Studios nga bw'ogiraba. Studio eyo si ntimbe nga Christmas tree, wabula efumbekeddemu. Okusinza kw'agituddemu agikolamu biki by'akola. Bw'otunaggulwawo olengera akafaananyi kali aka pink, eyo award. Waliwo olengera mu kifaananyi kyange walala award. N'award endala gye ziri nnyingi nnyo, endala tuziyina mu birawuli zitufunzizza n'ewaka. Naye gwe omuyimbi wenna ali eyo nkusibirira entanda. Ebigambo bino abayimbi bangi naye mu kisaawe tetuyinaamu bayimbi. Ogamba lwaki? Abayimbi mwenna muyimba bifaanagana. Temukola njawulo mu bye muyimba. Bw'oddayo emabega omusajja yayimba oluyimba kapaapaala, yayita ekintu kya njawulo. Tunulira ebyenjawulo, abayimbi abakola ebyenjawulo mazongoto. Kakati njala abayimbi banne mujje tutule tugatte obwongo, muleke kuleeta bigambo byammwe mu studio zaffe nga muziyita ennyimba. Neggamba wano yimba bw'oti, neggamba yimba gwe n'oyimba B. Ffe ffennyini endongeezo olwa zifumbekedde mu studio zaffe toza nti tuzirabako nti yena album. Tumanya okuzikuba n'okuziyimbirako naye mukkirize. Kasi tojja okulikodinga oluyimba mu studio ewange bayimbi, wali omuyimbi yantutte Obenagamu muwadde amateeka mu luyimba lwe. So nga kinjagadde nkole vidiyo eno. Bw'oyimba oluyimba ne lugenda mu kompyuta ng'oba ompadde obwannannyini ku luyimba lwo, ompaddeko obuyinza, ate ojja gye ndi nga weekakasa nti ngenze wa Mubiru Smart Studios. Kyenja okufuna ajja kumpabula nti Mubiru muyimbi, musomesa, muyiiya. Nno muyiiya atuukiridde. Nali njiizaako oluyimba ne lulya award. Nali mproducinzeko oluyimba ne lulya award. Music, ndi talented mu music, nti oluyimba lwokkiriza nkuwabule. Naye bw'ogaana ne nkuwabula oluyimba lwo wulya sitaddemu kantu kalagamba nti Smart Studios oba Mubiru Smart, tombuuza lwaki sikataddeemu, kubanga mpulidde nga luli substandard, half baked, luyina ekibuzeemu, tewanzikiriza kukumalirayo. Ne neebaza abo abayimbi mwenna abakkiriza obwabuzi bwaffe ne tubawabula. Ne nsobola okugamba nti wano waliyimbi bwe negwe ojjota mu studio n'oga producer nti kwata F, nze nnyimbira mu F. Producer oba olengezza producer singa oba okakasa nti kyakola akimanyi, muleke akunoonye akuwe ki ne speed. Tomuwa amateeka ku luyimba okuleka ng'olaba nti akututte mu kirala, oyimba raga akututte mu baakisimba. Okuyimba kwakati mulimo. Production tugikolanga mulimo. Ffe tusula mu studios, tusiba ma studios, tetukyalambula mikwano gyaffe, tuyiiya. Nze ndi mu kaweefube kulaba nga tufuna abayimbi baweddewo bonna abayimbi bonna bayimba kati byabwe, tebakyayimbira bantu. Ensonga lwaki nti ne production nno ngezaako okuzimbayo abaana, sijja kuba bagamba naye beeyogerera, sikola bampaano wabula nkola eggwanga. Wabeewo n'omuntu kyateeka bagende nti Mubiru Smart. Wano we nadda kyannyamba nti nadda mu galagi yange we nateeka studio, kiro na misana nkola. Mujje n'oba okoze oluyimba mu studio endala, eryo studio zenzikiririzaamu ne baproducer benzikiririzaamu. Si buli studio, si buli producer. Ngamba nti Mwami Smart oluyimba lwange luno mbadde njala onkwatemu ka bass kano, mbadde njala ompabule mu bigambo, kale mu bivuga tontutte, naye osobola okunneeyambisa mu bigambo nti tuyiize ennyimba ezikoze amaanyi mu ggwanga wano ne zifuna award. Byebyo ayetaaga okunnoonyaako. Ennamba yange eri 0755 41 01 38 755 41 01 38. Ebisingako awo osobola okunfuna ku Delta TV olw'Essande ssaawa 10. Nkyalayo ne mbaako ne byenkola era nga bikwata ku music, naddala mu side eno eyaffe ey'akadongo kamu. Situkuba kadongo kamu yekka. Producer abeera musawo, nti omusawo ajjanjaba amabwa, yajjanjaba omutwe, yajjanjaba sigga gwalumye, yajjanjaba asesema, yajjanjaba atalina appetite, bwe tutyo.
naye banne mujje tuyimbe. Emirimu mu ggwanga mitono, music alimu ssente, abasajja balinnya ennyonyi tebaasoma, abasajja bazimbye ziikalina, abasajja bakoze amabizinesi olwakuba tebagoogera, kati bali njabbe babuulire birala. Mukama bampeera omukisa mu biru smart nga bulijjo.